أجمعين. Nsose okwogera ku linnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi. Amatendo gonna amalungi ga Allah omulezi w'ebitonde, ebyengera n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ne ku basahaba be ne ku abo bonna abamugoberera okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Allah ow'ekitiibwa atugamba mu Qur'ani, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mmwe abakkiriza kwalalikibwa kummwe okusiiba omwezi gwa Ramadan nga bwe kwalalikibwa kwabo ababasooka, oba olyawo ne mutya Allah omugulumivu. Abu Huraira radhiyallahu anhu yagamba nti omubaka wa Allah ebyengera n'emirembe bibeere ku ye yagamba nti sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 muttafaqun alayhi. Nti nno musiibe nga mulabye omwezi gwa Ramadan, era ate musiibulukuke nga mulabye omwezi gwa Shawwal. Naye bwe guba tegulabise omwezi gwa Ramadan, olwo mujjuzenga ennaku 30 aga Sha'ban. Baganda bange ne bannyinaze mwenna, ntwala omukisa guno okubategeeza nti omwezi gwa Ramadan gulabise akawungezi ka leero, ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokubiri omwaka 2026. N'olwekyo okusiiba kujja kutandika enkya ku Lwokusatu nga 18 ogwokubiri omwaka 2026. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti okusaala tarawih kujja kutandikanga oluvannyuma lwa swala ya Isha buli lunaku. Okusoma okwa bulijjo mu kisiibo oba dalasa, naddala wano ku kitebe ky'Obusiraamu ekikulu ekya Kampala Mukadde, kujja kubeerangawo buli lunaku lwa Sande essaawa 4 ez'okumakya. Emizikiti emirala gijja kugoberera enteekateeka yaagyo ku nsonga eyo. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lw'ekitiibwa Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Sha'ban Ramadan Mubajje, mbagaliza mwenna okusiiba n'okweyisa obulungi mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Allah abawe emikisa era abakuume emirembe, abakingirize aboonoonyi aba buli kika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Press release. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his companions, and those who follow his footsteps until the day of judgment. Allah says, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Believers, fasting is enjoined upon you as it was enjoined upon those before you, that you become God-fearing. Chapter 2, verse 183. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says,
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه. That observe Sawm or fasting on sighting the crescent moon of Ramadan, and break or terminate it on sighting it the moon of Shawwal. But if the sky is cloudy before you, then complete the number 30 days of the month of Sha'ban. Agreed upon Bukhari and Muslim. Brothers and sisters, I would like to inform you that the crescent moon of Ramadan has been sighted this evening, 17th February 2026. The fasting for this year will therefore commence tomorrow, Wednesday, on 18th February 2026. The Tarawih prayers shall be performed after Isha prayer throughout the holy month of Ramadan. Darasas or Islamic seminars at the National Mosque will be held every Sunday from 10 a.m. throughout the holy month of Ramadan. Other mosques shall have their own arrangements on that. On behalf of Uganda Muslim Supreme Council and His Eminence the Mufti of Uganda, Dr. Sheikh Sha'ban Ramadan Mubaji, I wish you a successful fasting during the holy month of Ramadan. May Allah bless you and protect our country from all wrongdoers. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sharia. Tugenda kuwa bubaka bwoba otwala inshallah kumala okusala amakali genda kufuna علينا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. tutwala omukisa guno okwozaayoza abasiraamu mwenna mu Uganda okutuuka mu mwezi guno ogwa Ramadan. Tuga nti hani'an lakum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyise mu mwezi guno gwa Ramadan gwe tuyingidde
n'emikisa n'amaanyi ag'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tubakubiriza okusiiba omwezi guno ogwa Ramadani ibadatan, mu mbeera ya kusinza Allah, walaisa adatan, tetugufuula ogw'ekinyumo nti ng'abasiraamu bwe basiiba bwe tuteekeddwa okubeera nti nno tuwerekera buwerekezi. Tusiibe mu mbeera ya kutendereza Allah, okwenenya, okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe. Tusome nnyo Qur'ani, ekitabo kye kye yassiza mu mwezi guno ogwa Ramadani, tusobole okufuna emikisa n'empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubakubiriza okunyiikira ennyo okusaala essala eya tarawih mu mizikiti gyonna mu Uganda, nga tugoberera enkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yakola, era nga tubakubiriza okufaayo ennyo okwesabira, okusabira abantu baffe n'okusabira eggwanga lyaffe tubeere mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Tubakubiriza abasiraamu mwenna, abantu ba umma, okufaayo ennyo okusiibulula baganda baffe abasiibi, okudduukirira abo abatalina busobozi, okuyamba abo bonna abali mu bwetaavu. Mulabirire nnyo amaka gammwe, mulabirire nnyo bazadde bammwe, naddala mwezi guno ogwa Ramadani nga tufaayo okulaba nti tunoonya emikisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era tusaba gavumenti naddala eri ebitongole ebyokwerinda bimukuumaddembe, abasiraamu baffe abava mu tarawiya okubeera nti tebateeteganyizibwa mu ntambula yaabwe nga bava mu swala eya tarawiya, obutabateeka mu pandagaari, obutabakwata bwa aido. Era ne tusaba abasiraamu abava mu swala eya tarawiya obudde obw'ekiro okukuuma emirembe nga tugoberera amateeka ago ge tutambuliramu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuyambeko, tuyite mwezi guno ogwa Ramadani mirembe, nga tuyita mu njigiriza ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lwa mufti wa Uganda Sheikh Dr. Shaabani Mubajje, tubaagaliza Ramadani ennungi, tubakubiriza okweyisa obulungi n'okwolesa empisa ennungi. Wa kullu amin wa antum bi khair, tusigale ffenna nga tulunkanira obulungi, era n'obulungi obwo tubwagazise bannaffe, tubeere ekyokulabirako ekirungi mu mwezi guno ogwa Ramadani nga tuddaabulula empisa zaffe, ddala tutendebwe nga Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatwogerako ebirungi. Congratulations to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.